naye wano wentudde n'omukyalo n'agenda okubeera nga atoyanjulira era omwana oyo gwolengera sayidi awo ye mwana gwe nkunyonyoddeko atatuula sorry tatambula tayogera n'ebintu anyway byebyo tayogera tatambula lyawo omusajja wattu mukazi mukazi okay kale embeera eriwo nze abikigi Uganda mama tusanze nnyo kulaba kale sebo amanya gafe Nabukenya Betty kitundu kigamba ki kitundu si kibi nnyo naye embeera y'ensi etunyiganyigamu oluusi obulamu butambula butya wano obulamu bwa wano sirina bulungi nnyo era bwe ngamba nno bulungi kubanga sirina buyambi nina omwana wange ono amenya talina kagaali tasobola kwogera tasobola kulya tumuliisa buliisa buli kimu yeetaaga amata yeetaaga pampa ali awo ali myaka emeka agenda kuweza emyaka 8 ogw'omukaaga agenda kuba awezezza emyaka 8 twawuliddeko nti waliwo ne mukadde abajjajjaawo mama wange yaziba amaaso talaba abeera awo wemujjanjabira ali myaka emeka ali mu myaka 6 twagala otutangazeemukko nga tetunabuuza nnyo ku mwana mama gy'ate okuziba amaaso obadde naye ebbanga ki mama mbadde naye emyaka kati giweze 8 nga ndi naye ng'ali mu mbeera eyo ng'aliwo atyo yajja atya kyatandika kitya yagenda okulima ewaabwe Lwabenge yagenda okutuukayo okudda nga amaaso gazibye n'agamba mbuno siraba ne tumugamba olaba ng'otunula n'agamba siraba ne tumuwa egundi ejjambi yatema ettooke nga waliwo ettooke ekkulu n'etto kati yatema mu tto ne tumanya nti nno azibye amaaso ne bamutwala ewa maama we n'amujjanjabako naye n'amala musawo yabeeranga naye kale okumufumbira emmere ebikiwa ebityo maama we n'afa ne jjajja mwami naye n'afa kati awo ne batugamba mumutwale maama wammwe ffe tetugenda kumusobola baganda be tugamba katumugjeyo Thank you, Jesus. You are so good to us. You are so wonderful, so good to me. Jesus, you are so beautiful. You are so wonderful, so good to me. Jesus, you are so beautiful. You are so wonderful, so good to me. Jesus, you are so beautiful. And that's why I worship you above all. And that's why I glorify your name. You are so good, so merciful to us. You are so beautiful. And when the match we used to stop, we used to cry. Nobody could hear our voices, but only your grace. This is what we got. Lord, you are so good, so merciful to us. There was second to Limos and Yalaba. Lord, you are good.
tukwaniriza nnyo omulungi atulaba amanya n'eddoboozi nze Abiking Uganda muzukulu wa Mugema. Famire eno gyeri nayo kyemanyi mwagirabako era neebaliza ddala buli muntu kinoomu eyavaayo n'ayamba ku famire eno. Mwalabako omwana ono emabegako gwe nabanyonyola, omwana ono tasobola kutambula, tasobola kwogera, naye ate alaba era awulira nsibe kiri. Mpozi amanya ge yange Nanfuka Juliet. Nanfuka wange bambi. Kale nga bwe nakutegeeza omukyala ono ye mukyala alabirira omukadde agenda kuddamu atuyanjulire omukadde gwe nabalagako. Omwana ono ye mwana yeetaaga akagaali n'obugoyegoye n'obuntuntu obulala buli twamulaba nga bamukubira akagoma asanyuka. Nendekera awo mutwalayo. Anyway, gwe mulungi akulaba embeera yeno omwana ogenda mutyote Amuyita Nanfuka Juliet. Naye n'ekirala ku Juliet kye neegomba ke kagaali. Neegomba nnyo akagaali. Singa abakayina abatajja kubonaabona nnyo. Kale gwe mulungi atulaba lwakuba embeera tebadde nnungi nnyo, ebadde yakusindikiriza okulaba nga tutuuka ku mbeera. Neebaza abo bonna abavaayo ne baleeta buli omu kyeyasobola okukwata. Tujja beebaza bonna nga tumaliriza, naye kansooke mbabuuzeeko. Kale nsaba onegateko omukyalo ono tumubuuzeeko ogamba otema soka yanjulira abatulaba. Amannya gange nze Nabukenya Betty. Gamba otya? Sirina nnyo bigambo. Okay, obulamu bugamba ki? Obulamu buli awo mpola mpola. Kera we mwatusanga era we bwe tutyo. Oba bali kubabeezaawo abantu? Tubabeezezaawo mpola mpola, Katonda atuyambyeko. Naye nammwe mwebale kkomawo, twali tumanyi temugenda kkomawo kubanga libadde ddene. Teribadde ddene nnyo. Teribadde ddene nnyo naye batera okutulimba. Oli najja ngenda bafunirayo ku buyambi n'atakomawo. Oli najja ngenda kukola bwe nti ne batukuba oluusi ebifaananyi era ne batadda. Kati awo mbadde mmanyi nti nammwe muyinza obutakomawo. Abo tuyinza obeera nga bali. Ffe tetulinga bali. Mwebale kkomawo. Mukadde agamba ki? Omukadde mwali omwo olw'embeera y'enseera. Ali omwo mpola mpola. Anaatera okunsaba ekyokulya kati leero tannalya. Oba leero anaavaayo. Tuba wano ng'embeera y'ebyokulya nzibuzibu. Mpozi twabasanga muli abifiye, babiyita bifiye? Babiyita bifira, babiyita bibukadeefu obwangu. Fiya. Kati njagala nga sinnakuwa bubaka buwendeese, njagala osooka onnyonnyolemu omuntu akulaba embeera eno bwe yatuuka okunyigiriza okulaba nga okoola abo abayinza okukuyambako. Njagala otuwemu ekifaananyi ekyo ojja otya okulaba nga kubanga olina ewooli topangisaawo ettaka liryo, so omuntu yandigambye kiki ekyakusindikiriza okulaba nga oyitaba abayinza okufunira ku buyambi? Ekyansindiikiriza ono omwana tatambula, tatuula, abeera awo wakwebakako bwebasaawo kubeerako wabadde bw'atyo. Ekyansindiikiriza ngenda ne nnoonya emirimu n'ennima ebipakasi. Kati waliwo eyo gye nali ngenze nga bampaddeyo akalimu naye nga nnyina okugenda naye ate abantu nga bagamba omwana ayiika endusu biki biki. Ne nvaayo ne ntandika okubeera nga nnima bulimi, tufuna ekyokulya. Oluusi ne nnoonyaayo ku biwogoogo ne tulya bibbukadefu bye mwasangawo. Mumbeera bw'etyo ate nga nnyinawo n'abalala era abasoma. Kati nga onyigirizibwa n'ekirala wangi asabye emmere era. Kati ate ne maama wange twateesa ne baganda baffe nti no tumuleete bajja kumpanga obuyambi. Naye okuva we namuleeta abeerawo awo nga bw'omuwulidde mbw'asaba kyakulya. Oluusi biba biganye, kasiina bulungi. Kyenfunye ne mmuwa naye simuwera mbudde era yeetaaga
omufaliso yeetaaga era omuntu abeereko obulungi naye nze akuba sigamba nti noba lwaki Katonda yampona omwana kuba emirimu mingi gye nandikoze naye waliyo ate abatamuyina waliyo abatamuyina olina ono eka nina ono ninayo n'omulala omu omuwala n'omulenzi omu abaana basatu abalala 5 baafa nga bwenzaala ng'afa nindekera awo okuzaala kati ninawo n'abamuganda wange 2 era naye bambi yanoba n'agamba kabasigale wano kati engeri gye bali mu holidde mbalekawo nengenda nempakasapakasa ebirimu bo ne basigala na bano okuva wetwavaawo paka olwaleero embeera ebadde eti embeera ng'era bwe mwagireka era tennaba kunnyanguyira kubanga njagala nkole wakiri nteekewo wano ekibanda ky'enku wakiri nteekewo ekibanda ky'enku nteekewo amanda nteekewo n'enku ntundira awaka kuba kati ono siina gye mutwala ne bwe tuba tufiiriddwa mugamba oba kati nnende ntya naye kati holidde abaana we bali osobola omulekawokko naye olidde olunaggwa kubonaabona kwennyini kubanga ono omwana omulaba tayagala nveewo wadde akati nkubuulira amazima ga Katonda ne bwe mba ngenda mu manju nsooka ne mugamba nanfuka beera awo kanzije ngenze wano mu manju kale bw'omugamba akiwulira naye oba omuntu ng'azze wano ne ngamba kamuwerekere atandikira awo okukaaba olw'okubanga muwerekera kitegeeza mba nnyina okumubeerako wembeera waabeera emabegakaawo waŋŋambako nti omwana ono alina taata we akozeewo ki mu mbeera y'omwana oba taata we yagezaako okulaba ng'ono omwana atereera ne tugendanga emulago mu exercise sente ne zituuka ne zimubula muzimbi amanyi okugenda eyo n'alwayo oluusi n'akugamba leero tebatusasudde n'akuwaayo obusente kale bwakuwadde ate era ng'abasajja omanyi oluusi munaye gye ziyitira oluusi naye ng'olina okubeerawo ate naye wadde kale ampa ekitono naye afaayo kubanga kati abaana ba muganda wange babo we bali ono kati ne mama wange wuuyo naye waali kati kyovola nti nina okukola okuwulako obuzito kaviiri ssebo ka Easter nanti tuli mwansangemu ebitambala leero nange nagaya kanyoonyeeyo nsibeyo kukumbi nange nensibako nange njagala okubaako ng'abakyala abalala lwakuba embeera etukwata embeera egaana gozaalibwawo ewaffe mu Masaka kyamuliibwa ekika ekya taata gye kiri taata wange gyebali naye tamanyi embeera gyoyita bagimanyi nnyo naye buli omu afa ku mwana we kati nabo si birungi nnyo naye omuzaddewo kasitaafa omuzaddewo kasitaafa nze ndaba nga oluusi buli kimu kifa kubanga taata wange yali tampeerera nga waliwo jjajja wange nga yampeerera naye bwe natuuka mu kyokunaawo taata we yafiira jjajja ne bamugaana okuddamu okumpeerera era nakoma mu kyakuna kifo oba sinyafu era mubaamu wenkaaba ne ŋŋamba oba singa nasoma nandibaddeko bulungi butasoma kino nakyo obamuki kinnuma
kubanga saasoma kati ngenda nengamba singa nasoma osanga omwana wawe nali mutaddeko omukozi obanze nengenda nenoonya ssente naye saasoma simanyi luzungu simanyi oba ebuwalabu era sisobola kugendayo kuba n'okubityambitya nga kati banangamba batya n'atandika nti ne bwe mba mpandiika amannya mu ssimu era olaba nga si bye byo naye olw'okuba mba nga manyi nti ono ntaddeko bungu kyomutuufu kinnuma ate nsaba Mukama mwana abaana bange be nnina bali basome era njagala nnyo kulwana bo basome. embeera nzibu nnyo nga ogiwulira. Waliwo baana bangi be baweerera ne bagaana okusoma kyokka ng'ate waliwo oyo ng'omukyalo ono ng'ate ye yandyagadde asome era ng'essaawa zino amaziga agolaba gamuyitamu ajjukira okuma mu kibiina ekyokuna nti essaawa zino agamba yandibaddeko bingi nnyo byakola naye tasobola kubikola kubanga teyasobola kumalako misomo gye naye bangi nnyo kyengenda okugamba bangi nnyo abataasoma abataatuuka na mubifo gwe mwatuuka naye nga bakoze ebisinga abo abaasoma bye batakoze. So okusoma sikuliriza nti omuntu talina kusoma naye okusoma bwe kuba kuganya ate osobola okukozesa obwongo ng'okuze n'okola ebisinga abaasoma bye batukoze ekyo tukirabyekokko. So tekikumala mu maanyi naye omuntu ayinza okubeera eyo ng'akulaba n'ayagala oba akubeeko omwana gwakuyambako akuweerereko oyinza okukkiriza. Nzikiririza ddala nnyo nzikiriza nnyo kubanga njagala abaana bange basomeko batuukeko we batuuse at least kale n'omuntu ataasoma asobola okukola ebyo naye njagala bafuneko ko ku bwongo wakiriko. Wasomera mu ssomero ki? Nasomera ekyamuliibwa primary nensomerako ne bayitayo Kitembo nayo nasomera. So kati wano mupifo ujjajja we yafiira? Tata wange we yafiira 99 tata wange we yafiira. Nebikomaawo ne bamugaana okuddamu kumpeerera ne tubeerawo bwe tutyo mpolampola. Ovaayo otya? Paka we namala nenvaayo nengenda eyombwawo sigaalo nenkola era ebbanga lyonna mbadde nkola entuuka okufumbirwa naveera mbwawo sigaalo okufumbirwa 2-5. Obusigalo bukola emyaka emeka? Obwabusigalo nabukola okuva mu 2004 nembuvaamu 2-5 nabufiiramu nenfumbirwa akuba omusajja era gwe nafumbirwa era gwe nkyayina. Ekyazo mazina y'emyaka emeka? Myaka kati emeka 15 16 ndowooza 16 oba embeera nzibuzibu. Okay, nga bwe twalabako emabegako awo twajja netukukyalirako abantu baalaba naye embeera teyali nnyangu naye nga walabiraba ebiseera ebyo abantu tebanaddamu kukola bulungi abasinga. So waliwo bakwano bange bonna nja bakusomera naye waliwo bakabe bantisse obutonotono nsaba tubukwase then tweyongereyo n'emboozi yaffe. Kale gwe mulungi yatulaba ngenda kusaba katugenda kumukwasa omukyalo ono byetusobodde okumufunirako naye nsaba weebaze omukyalo oli Naalongo bambi mwebaze nnyo kubanga omukyalo oyo singa teyaliye tetwandikutuuse nako. Mweba Naalongo isoko gyobuze ku bantu abatulaba jangu obuze ku bantu bakulabeko mukyala omanyi omuntu ovanku omuntu nga talina nnyo naye nga talina omutima omugabi bambi kubanga ye alaba nga tasobola kuyamba naye ate ng'amanyi abayinza okusakira ku buyambi ne bavaayo ne bayambako. Naalongo
Je ndi mugamba mutya. Oli single? Nomayo omusajja ayinza obeera ebweru naye akanaalo ng'ako mu kampe. Sinoonya ndi single naye sinoonya. Abansaba ennamba yo ngibawe singa babajijjaga. Tebaliyo. Wewe waayo avaayo. Nalongo oyo. Kizibu. Nalongo. Bambi omukyalo ono embeera ye tebadde nnyangu. Naye tekirungi bambi aye asigala ankubira nga ngamba bannaye mutuuseewo amaafunawo pulaani naye ono yabimanyi ebyaffe biba byagumiikiriza oyinza n'okugumiikiriza omwaka nga tewali kyavuddeyo naye omuntu avaayo n'agamba naye sitooli eno kambeeko kyenkolawo. Nalongo ebala omutima mulungi. Kale. Anyway, ndowooza Nalongo tulina ebintu byetuleeteddeko omukyalo ono. Katuleke tubimukwase yeyanze lumu tumubuye n'abasonzesonze okulaba nga bikutuukako. Kale nze Happy King Uganda muzukulu wa Mugema tovaako. Okay. Senjoli tata olwalero kuwa matendo kusinzoli wamanyi erinnya lyogwe lyamanyi wansanga mu kiwonvu nga ntawa. Mbitegeke bulungi wano mbikwanjulire. Victor Fernando uzofuna bulungi kati. Mzee kitali myangu. Okay, kakati tukomyewo nga bwotulabye ebyo ebintu byaffe byetusobodde okuleeta munange. Tweyanzege webale nnyo mwebalire ddala Mukama abawe omukisa tutataddeko akaseko ku matama. Ebintu twali tulina bireeta ku Easter naye Easter teneetuuka nga tetunafunawo bimala naye twagambye okulinda ebingi ennyo kasooke tuleeteko bino. Kakati box ya sabuni ziri kilo 25 ez'omuceere, kilo 25 eza sukaali, zino kilo 2 ez'obuwunga, kano kabedi cover n'omufaliso. Kakati kabedi cover ako n'omufaliso bya mutono. Tweyanzege mwena abatuwadde obuyambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Kyalina guli waki sooke tuweeko era neyanzege nsooka okwebaza Nalongo neyanzege kuba kati nange mpulidde essanyu ate nammwe mwebale nnyo okujja ne mutuleetera bino. Nze nali manyi temugenda kuddola okuba kale bangi abasobola okugamba ngenda kujja ngenda kukuwa ngenda kubawa biki ne batukuba ebifaananyi ne batwogeza bingi nogamba kale osanga balijja naye mmwe mwebale kukomawo. Tweyanzege mpulira essanyu lingi nnyo. Mukama abaddizeewo mwenna abatusondeddeko.
mpulira essanyu. Omuntu naye afunye omufaliso. Afunye omufaliso. Kama yeebale kubanga era naye abadde tasula bulungi. Bedi kava yetu bigeni. Eyanziza tweyanzeege. Wabula mutukoledde. Banna. Tweyanzeege mwenna abatusondedde bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale kuba n'omutima omulungi omugabi. Omulala aba ayina naye n'atakuwa oba n'atagaba. Naye mwe abampadde mwebalire ddala wadde kale nkaabyemu naye eryo ssanyu. Okaabiranga ddala essanyu wali ssanyu. Omukuba kukaaba gw'okaaba ate ffe tulina obuzibu. Anti muyinza tukuma munnange. Waayi kubanga ekinkaabya mbadde sibisuubira. Mwebale nnyo mwebalire ddala nammwe mwebale kujja. Mukama abaddizeewo nnyo. Okusookera ddala nebaza bakwano bange okuva mu Team Lions group eno ya WhatsApp. Okay, kakati munange aba Team Lions omwo mulimu omukulu Collins ali USA. Collins oyo yampeereza emitwalo 10. Yeebale nnyo yeebalire ddala. Mukama wajjazeewo nnyingi nnyo era akole nga zijja. Yeebale nnyo yeebalire ddala. Mwebazizza nnyo mwebalizizza ddala. Musawo ne muwala wange yagamba ayagala kusoma busawo. Tweyanzeege bannaaye. Mukulu Collins tweyanzeege weebala obuyambi obwo. Kuliko Moses K naye yatuweerezaayo kye yali asobodde. Netufunayo awo Safina Fifi naye natuweerezaayo sente ze yali asobodde awo. Waliwo Evelyn naye yatuweerezaayo emitwalo 10. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abatuwadde obuyambi. Abatuyambye mwebalire ddala kubanga wadde kale nze sibamanyi naye Mukama yabamanyi era abaddizeewo mu nsawo zammwe nnyo mwebalire ddala. Abantu abo bambi story eno yabakwatako nnyo ne bagamba bambi baagiraba ne bagamba Abbi tukoze tutya family eno okufuna obuyambi. Twebaliza ddala aba St Paul mukyala Suzani Roy mukyala oli yakuweerezaako betwasooka okulekerako ebitonotono. Roy naye yakola omulimu gw'amaanyi okulaba nga tubaako engeri gye tukuyamba. Mukyala Susan naye yatuwaddeyo. Yakwasaganyiza entambula yaffe. N'ebisigadde obuyambi bungi nnyo. Naye kyetwagala okumanya ekirala bino tubireese. Wali osabeeyo ka capital. Twagala twongere okumanya kiki ekyetaagisa okulaba nga abantu bano obakwasaganya bulungi kubanga era bino bijja kuli ojja birya bigwewo sabuni ajja kumukozesa gwewo naye kyetwagala okumanya singa bino biba bikyaliwo kiki ekirala wekubira omulanga tumanye ekirala kyetuyinza okunoonya capital wali wetaaga capital atya ayinza okuyamba capital ngera bwe nabagamba ti at least kale ekitono ennyo emitwalo nga 7 kubanga emitwalo 7 ezo singa mba nfunyeeko makooko bibaati nenkubawo wano ekibanda mba nsobola okukola nensuubulayo ku nku nensuubulayo ku manda lwakuba kale emitwalo 7 zenjogedde zo ntono naye at least otandika oba n'ekyo ekitono osobola otandika n'ekitono kubanga era mwebalire ddala naye bino tujja birya biggwewo ate mu butuufu ate nga mbadde nga njagala nkole nange manye nti nno ne bwe nabanga nnyingizaayo sente mmeka kubanga wano engeri wano gye wali nti nno si wakupangisa at least ne bw'ofuna ekitono oba osobola okutetenkanya ekyo kyekituufu capital kati omwana ono mwamutwalanga emulago babagambako nti musobola mufunira akagaali baatugamba tusobola okufuna akagaali babagamba kasente meka kubabuuzaako oyo omusajja abukolamu yatugamba mbw akagaali kakakadde
naye abalala nga bagamba nti ka mitwalo 6 emitwalo 45 kimanya gali osoboka funa akomwana ono akuba kyemmanyi nti bamupima baba balina omupima bamanyi kuba bayinza omuwagala ate nekamulwaza bulwaza amagumba gano so balina engeri babapimamu so ndowooza tujja kugezaako tulabe banabaawo embeera erize tugezeeko okulaba nga bamupima tufunire akagaali ate nekira kinanjawo kubuuza waliwo essomero erya Noah's Ark erijjanjaba abaana abalinga ono waliwulirakoko liwulirangako singa ababa bamutute ku ssomero eyo asomereyo osobola okukkiriza nga olidde omukima n'obeera naye nsobola okukkiriza n'omukyalirangako mu kuvidi nsobola okukkiriza kubanga era waliwo yali akiŋŋambyeko naye obusobozi nga sisobola waliwo yali aŋŋambye mbwawe Busega waliwo abaana we bakuŋŋaanira bwe bati naye era nga obusobozi sisobola naye tulabye abaana bangi abasomye wadde kale ali bwati kubanga obwongo bwe mwebuli obutono kuba omugamba ekintu nolaba nga akitegedde naye olw'okuba obusobozi anyway twebaliza ddala mwenna abavaayo bannange muziramu Collins USA mu America webale nnyo muganda wange okulaba nga okwatiddeko famire eno nesobola okufuna obuyambi Moses K muganda wange naye webale nnyo okuyambako anebaza Evelyn naye webale nnyo okulaba nga oyambyeko okulaba nga famire eno efuna obuyambi Safina nze muyita Fifi naye webale nnyo okutukwatirako famire eno nebaako nayo wetuuse waliwo bakwano bange Solomon ne Badrama bangamba tusooke tuleete bino then tulabe nabo we banatandikira so ndowooza baganda bange muwulidde twetaaga capital wa mitwalo 7 n'ataano egaba gazeera bagaba batya akatono kazira mu liiso ha omuntu asobola otandika naye kitono n'afuna ate tufunyewo capital atandika kyonna tutandikiraawo mpola mpola so kale gwatulaba yonna gy'osinzidde nsaba omukyalo ono mumulabye omuto ono simanyi nkwatirako ono musoke musitule mukuba mulabe bulungi omuto ono nakiriza ayagala gana omulabe omuto ono bannaye nga bwe mumulaba bwati bwali muwala si muwala nanfuka mwana wange ye tasobola kutambula tasobola kuyimirira magulu ndozo galaba magulu gakulwana bulwanyi nago tayogera naye awulira ate alaba bulungi nnyo so disability is not inability kati nze amukutte mvuddeko ki naye oyinza okubeera eyo munaye nga gwe Katonda yakuwa omukisa ng'abaana bonna boyina munaye balamu naye munaye nono naye mwana asigala mwana so nsaba omuto ono oyinza obeera eyo n'ogamba nze nja mugulirayoko ku ngoye kuba nazo tayina olaba engoye zaalimu sati ino nene enzibu so oyinza okubeera eyo gwe n'ogamba nja mugulirayo ku ngoye gwe n'ogamba nja mugulirayo ku sapatu oba okuzanyisa obwo bumubeezaawo ne bumusanyusa oyinza okumugulirayo obuntu ng'obwo kale tumaliriza maama agenda kuddamu yeebaze tusiibulire awo kale kamukuddize kuba amuwulira tateredde nanfuka omulabye ebintu obirabye kabedi kavu kalabye awonye agenda okwebika olusi yebikka ne banno ogenda ozuukuka nga ye yebikudde tasobola kwebikka okay tukomyewo emabegako awo nno olina nno omukisa waliwo omukyala maama w'omuyimbi kyemmanyi wenna amwogera omumanyi maama ya bebe kulu mukyala oyo mami waffe nayogerakoko naye ku nsonga zo naye mukyala oyo bambi yaŋŋamba ajja kubaako engeri gyakuyambayambaku naye so omukyala oyo yagamba tujje tumanye ebbeeyi y'akagaali yali akagaali ne capital then bo balabe nga family ya bebe
ye bebe cool nefuna abalala baganda bebe cool balabe engeri gye banaakwasaganyaamu okuyambako. So ndowooza byebyo soke twebaze abali buweereza obuyambi buno tufundikire. Banaye mwenna abampadde obuyambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama we mujje azeewo nnyingi nnyo. Nzaani nange kati essaawa zino nzaani gwe bawadde bino nange nebazizza nnyo buli atodde buli akutte mu nsawo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. N'oyo omukyala maama wa bebe gwe baŋŋambye webala okuba n'omutima omugabi. Nkimanyi Mukama ajja kukusobozesa naawe osobole okutuwa ky'onooba otuwadde kyotusuubizza. Nebazizza nnyo nnyo okubeera nga nammwe nange ntegeerekeseeko ne bagamba nti kabanyambeko. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze nali manyi nti nno omuntu oba obeera mwavu tewaba akumanyi tewaba akola atya. Naye mwebalire ddala. Kati nange ngenda kubeera nga neeyagala nti nange abanene bannyambyeko. Ngenda kuba nga neeyagala kuba kati nange bebe mbadde mulaba oba ku TV awo kuyimba. Naye kati maama we mbadde simuwulirangako nnyo kiri awo. Naye nange kati nfuuse mikwano gyammwe nange mufuuse mikwano gyange kubanga kati nange munnyambako. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Wonna we mujje Mukama abaddizeewo. Mwebale nnyo. Bannange mpulira n'okankana naye mwebalire ddala. Anyway, muli obulira otya? Mpulira essanyu. Mpulira bulungi wadde kale nga nkaaba naye mpulira bulungi. Kubanga nange nnyambiddwako. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mulanga ki gw'okubira abazadde abalina omwana alinga onoowo nga bo baabasuula baabaddukako ng'ate gwe osobodde okubeera naye? Bannange abakyala si byangu naye mugumanga. Na bonna abalina abaana bwe bati temubasuula ate temulekaayo bayamba. Newankubadde nze nga mpakasa era mbadde mpakasa ebirimbi nengenda nennima nenvayo ssaawa mmeka naye nga nkimanyi nti omwana wange nalese ali bwati ne bwati banne kale kabamulabirire mu holiday eno. Naye bannaye temusuulangawo baana. Waliyo abatabalina bano abaana nabo bantu. Ova eri n'ojja nakusanyukira n'asambagala ng'olaba essanyu lingi ate naye aba mwana. Ate era abakyala abalina abaana bano mbeegayiridde ate era mbeegayirira era ndibeegayirira. Temukwekanga baana mu mayumba. Abakyala bangi abakweka abaana mu mayumba olw'okubanga bali bwe bati mbu ekyo kizolo mbu ekyo kiyiwa amalusu. Nze owange oba agayiwa oba tagayiwa nze owange simuleka era lwakuba nti kati yakula sikyamusobola kale azitowa. Naye luli ng'akyali muto nze nga muweeka n'engenda mu katawuni kaffe era abantu bamumanyi. Mulimu abantu abamu abamuwangayo 5 mmeka nga ndooza balaba bambi teyeesobola. Abalala ne baseka. Abantu bangi baseka. Naye naffe siffe tuba twayagala tubazaale nga bali bwe bati. Tetwayagala. Tuba tetwayagala. Olabira awo kati nze ono wange nagenda otandika omulaba nga wa myezi 8 yali atandise n'okutuulamu. Naye myezi 8 awo ngenda olaba nga biganye. Ne bangamba tugende mu exercise mbutufu twalwanako ne bigaana buganyi. Naye temuleka nga baana mabega bano. Kati essaawa zino nanfuka afuuse ensonga. Kuba singa tabadde ye temwandizze wano. Naye kati okumuzza mu nnyumba n'omukweka mbu olw'okuba abantu bajja kusekerera. Ate nga n'obusobozi tolina bumala. Sirina bumala. Naye buli wonookola eky'abantu olw'okuba abantu tekijja si kirungi. Kati nze ngenda kyenyumirizaamu kubanga abantu bannyambye mbadde sibirina. Naye emikwano ngifunye kati ginnyambye. Naye kati bw'osuula ono omwana nze mbaamu ne wesirya nga njagala ono ye alya kote. Njagala alya kote. Era ne bambuuza naye gwe togenda kulya maama nti nedda musoke muwe omwana nga kote wemba siriiwo
mumuwenze ne bwe sirya nkimanyize ne bwe nanywa kachai nja kubeerawo naye ono omwana kati aba yeetaaga kunywa mata aba yeetaaga kulya bulungi lwakuba obusobozi bwo bugaana akaceere kaako ne kasukaali kaako kyere ngenda kumufumbiranga sukaali mumpadde mwebale nnyo mwebalire ddala wangi maama wangi maama kanzije okay kale gwe atulaba ndowooza ngenda basibulira wano mbebaliza ddala mwenna abatukwatiddeko mbebaza mwenna abasubscribinze mwenna banaye mbebaliza ddala mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga kati bino byonna abadde sibirina naye mbifunye ku lw'omwana wange ono bana abakyala temufa ku ky'abantu kuboogerako mbuzolo mbuki ate mumulabirire lwakuba nti nze sirina ssente naye nali njagala n'omwana wange musibengako obunankani abeereko n'enviiri ensibe kale tumanyi oluddako tuyinza okumawo ne tugamba nezo musiba ziizo kubanga saagala naye abeerenga ekyenyinyalwa njagala naye alabikeko obulungi sente ze zigaana bugaanyi obugatto namugulyako ko obugatto edda naye n'asanyuka nnyo kubanga alaba naye akoze eki yambala sayizi ki omugulira myaka 7 omugulira akagoye n'omulaga nti lulwe omuntu omulala ne bwalukwata yalwambala yayaana okulaga nti lulwe kikye aba akimanyi nti kikye kakati banaye mwebale nnyo mwebalire ddala nange nanfuka nfudde maama w'omuyimbi nange agenda kunnyamba okay kale banaye ngenda kubasibulira wano bonna n'abalala batuyambyeko n'abatasobodde tuyamba naye nga bawulina omutima ogwagala otuyamba mwenna mukama abawo omukisa nebazizza nnyo mwebalire ddala anyway ngenda kubanga mbasibulira wano nalongo webale nnyo okulaba nga olumirirwa abantu b'omu kitundu kyo nalongo nno gye weesimbewo abantu bano bajja kuwa akalulu kubanga bambi ye abanoonya yajja bambi nankuba ekifaananyi n'agamba bannange omwana ne mumulaga nze sitya kulaga mwana wange naye namuzaala ng'abaana abalala okay kale banaye katusibulire wano ebinyuma bigwa byokya ngenda basibulira wano bannange mwebale nnyo mwebalire ddala abasubscribinze abasharinga emboozi eno nesobola okutuuka kwabo abayambye nebaza aba team lions mwenna banaye mbebaza abasobola okuvaayo ne muyamba Evelyn Safina Collins Moses K n'abalala mwenna banaye mwebale nnyo mwebalire ddala temujjangu okwo nebaza aba team Habiking Uganda mwebale nnyo okusharinga bintu bino nebaza aba St Paul Anglican Church USA Charles Suzanne Grace Roy mami banaye mwenna nebaza omukyala mama Samali mama Bebekul webale naye kuvaayo nobaako engeri gy'oyagala oyambemu kale kansabe atakuma mpeera bankumire nkoze ne quiz ku kamera tubadde maya bayitayo nanziga mubere bulungi mweraba